Ekisere kiyise tubadde twogera ku kulima ennyaanya ne tutunuulira ebintu ebyenjawulo ne tutunuulira akatale ne tutunuulira ennima ng'abalimi batubuulira engeri gye bakolamu emirimu gyabwe okulaba. Ne twagambye nti ate okukoma obukomi awo ku mulimi nedda katwongereyo tulabe okunoonyereza kugamba ki ku nnyaanya. Olwaleero tuli Namulonge mu research tugenda kuba tutunuulira biki bye banoonyerezaako eno. Eno bangambye waliwo n'ennyaanya ze bayunga zo bayunga zaaki. Ate tulabe eyo singa ziba zivuddeyo zigenda zitya. Eno ennyaanya bazimereza mu greenhouse lwaki kiriwo ekityo. Ate eno okusinga ennyaanya bazirima ku buti ziyina enkizo ku ziri ezaffe ze tulima wansi era biki ebiri awo. Ye gwe amagezi agafaanana bwe gatyo ogafunako otya. Awo njagala tutambulire era ngenda kusinkanya omukyala abeere ng'atubuulira ebikwata ku mulimu guno ogw'ennyaanya. Nyabo tupandiza ku Bukedde TV akulaba ayagala okumanya amannya go tuli luddawa era biki bye mukola wano. Amannya agange neyanziza mwena abanda bakati ku Bukedde TV. Amannya agange nze Maureen Logose nga ndi technician mu Nakuri Namulonge ku research nga nkolera mu horticulture. Abanda bakati mulaba Namulonge research naye nga horticulture program gye mulaba kati. Omuntu wawulira ebintu bya technical alowooza oba byamasanyalaze. Kwegamba kitegeeza technical team ye mumanyi yoyo omumanyi abeerayo nga ye mumanyi bakafulu simanyi bakafulu naye nga ye mumanyi mu bintu ebyo nga akikwasaganyako si kubikomya mu kitabo naye nga akikwasa. Bwe njogera horticulture mba ntegeeza enva ebibala enva nkwata ezaffe endiirwa nenkwata ziri ze twayingizanga ennyaanya ze musinga okulima ezo cabbage bwe ngamba ziri eza loko mba ngamba zino ezaffe zinnakati zibuga ezo zitwala tugende. Ate ongambi waliwo n'ebyennyanja naye bigwa mu horticulture. Kakati ebyennyanja ebyo ekibisuula mu horticulture kubanga eyo system empya eyo gye tuleeta gye bayita aquaponics ekwata ekyennyanja n'ekwata n'ekirime ekirala ekya horticulture. Kati ffe tusoose kuteekamu nnyaanya emboga n'ekyennyanja. Bebetubulya be balimira ku lukalu. Otuuse. Byebyo. Kyekyo. Waggulu olimeka amayuuni. Perfect. Oli mu kintu mwozannyira. Byebyo. Kakati gye buvuddeko tubadde tulaga ennyaanya. Abantu ne bambuuza ebibuuzo bingi naye nga timubire beetaagamu oyo technical gw'oyogera omumanyi ekirungi tukusenkanye. Abantu buliji abalima ennyaanya bonna bagamba ennyaanya tezikyalimika. Kizibu ki? Ekizibu ekiriwo ffe gye tulina wano e Uganda kale si kizibu naye yandibadde advantage. Ennyaanya kye kintu ekirwala ennyo singa obeera olimidde mu budde bw'enkuba. Obulwadde obusinga okuyiikiriza ennyaanya bujja mu nkuba. Kati gw'oba oyagala okumanejinga obulungi ennyaanya kirungi nnyo obeere ng'olima mu budde naddala abali mu ntobazi kubanga mu nkuba oyagala toyagala obulwadde bw'ennyaanya oluusi bukuyinga kugamba ogenda okumaliriza nga field ogitadde tofunyeemu olw'okubanga embeera eyo mukama ekyo ekiddeddedde kye kisinga okuleetera ddala obulwadde bw'ennyaanya obungi ennyo obulemesa abalimi. Kati tugenda kuzivaako buvi kubanga ate n'amazzi nagate mu kyeya nago gafuke ki. Kakati noga nti kale obulwadde bwo bukendedde naye amazzi noganoonya nga togalaba. Kakati bwe tuba tulima ennyaanya zino naddala mu kyeya omanyi ennyaanya kye kintu ekifuna ennyo bw'obanga okirimye nga bw'olina okukirima. Abalimi baffe akazibu ke balina kali katono nnyo bateekamu kingi nnyo nga tebakibaliridde. Kati bw'oba okufunamu ekintu tulime nga bizinesi obalirire okuva lw'otandise okozese ekyo kyokka ekyetaagisa. Era kati ng'effe eno mu kunoonyereza kwaffe tunoonyerereza omulimi okuva lw'atandika okusimba akanyaanya yandibadde ateekako bungi ki obw'ekigimusa yandibadde ateekako afuuyira emirundi emeka buli lunaku alina ofuuyira kwegamba ne tugezaako okulaba nti tukendeeza ku kye bayita cost of production ky'oteekamu nga tonnakungula osobola ofuna ennyaanya ogifunemu kwegamba kyekyo ffe kye twagala tukole. Ate omulimi wagwira awo omulimi bw'asinga okugwira ennyo bagenda n'agamba gundi yangambye yataddeko euro emirundi 3 naawe n'oteekako emirundi 3 so nga ate ina kyo sense si bwe kyandibadde. Ako ke kazibu ke tukola ako kuba kati okugeza
eddagala lino lye batuwa libeerako ebbanga nti bw'obanga ofuuyidde olwaleero ojja kuyisaawo ennaku bweziti atoddemu ofuuyire naye omulimi akuganze nfiira buli nnaku 3 omugabo ofuuyira buli nnaku 3 eddagala likyali mu liba teryetaagisa oba oyonoona kikwate ekyo kikwate tufuna kikwate ekyo ate n'ekizibu abalimi kye balina eddagala lya mirundi 2 mulimu eddagala eriziyiza ne mubaamu eddagala nga liwonya kati gwogenda mu maaso tebabyawula nkuwa ekyokulabirako abalimi tukozesa nnyo gwe bandiise Dyson alimu ekirungo kye bayita mankozeebu tawonya mankozeebu aziyiza kati obulwadde bw'ennyaanya bwe buba bukukutte tolina kugenda mu maaso ng'okozesa mankozeebu anti twakwata eddagala ly'ennyaanya lye likola evvu nedda eddagala lyonna likola evvu kati okuva n'olwaleero njagala mukikwate nti obulwadde bwe ntandika obbulaba mankozeebu aba takyankolera mba nina okukyusaamu eryobuwunga nalyo nedda mankozeebu ebamuleeta mankozeebu ekyekyo omanya eddagala waliwo lyofuuyira nga buli kintu kyekikoonako bwe kiti kiwona ne wabaawo eddagala lyofuuyira nga lisigalamu mu kirime kati bw'otandika okulaba obulwadde onoonya eddagala eryo erisigalamu mu kirime okugeza waliyo eddagala lye bayita ridomiru waliyo eddagala lye bayita fanginiru waliyo masita eryo lyonna lisigalamu kati womanya nti saagadde kukakoonako oluzungu nga lujja kuyitirira lisigala mu kirime munda ne kisigala nga kijjanjaba obulwadde buli eryo lye weetaaga mankozeebu oba tokyamwagala anti kati bw'olaba bulayiti ky'olina omumukolera akantu ko kasitomala okukasimba bappa tandika ne mankozeebu aziyiza akantu ko okageme kati wajjira bwati nti azze ng'omanya nti kakati kati ngenda kudda kulirya eddagala naye era mbeera y'obudde esinga otukosa ennyo kati mulimu ennyaanya ze baleeta nga bulayiti tazikosa nnyo okusinziira ku ndala tenabeerayo kika kiri completely nti ono bulayiti takikubira ddala 100 nedda wabula mubeeramu ka resistance ako katono nnyo bakayita ka tolerance nti ono aguma nga bw'olaba ssenyiga nti gwakuyisa bubi nze tampisa bubi kati waliwo omuntu watandika okuziyiza obulwadde ng'atandikira ku nsigo kati twogera ebintu bibiri oyogedde ku bulayiti n'oyogera ne ku kiwotoka ate ye bacteria wilt oyo ye wilt kuwotoka ate oli bulayiti bakiyita kiye ekyo kibabulo oba bakiyita batya oba bakiyita kibabuko ekibabuko kyawule ku wilt okuwotoka kati ye mmanya nti kati kiwabuko kati bulayiti ye mwangu wakwawula kano bwe kati akasanja kano okirabira kibabukira ddala n'okiraba nti kibabuse naye ate wiruti era kuwotoka ennyaanya ogiraba ng'etandisa okuwotoka wadde ogiwadde amazzi obulwadde obwo obwakiwotoka bubeera mu ttaka kati obulwadde obwo bukwata omanye ebirime nabo birimu ebikangaffe nti ono wafumbe nti ono waaki kati n'ennyaanya kati ennyaanya ziri mu kika kyekimu n'akamonde n'enakati n'entula ne biyinganya kati bw'obanga wasimbye ekintu kyo n'oyo pepa kati bw'oba wasimbye pepa n'awotoka ennyaanya totawaana omanya nti nazo zijja kuwotoka oyagala toyagala tebutuuka ne buvaawo obulwadde obwo bumala emyaka 7 mu ttaka naye ate nga totaddeewo ebyo birime byenkumenyedde ebyo ebiri mu famire emu n'ennyaanya okujjako kati nga research okunoonyereza kwe tusiba tukola twafunayo okuyunga twafunayo ennyaanya aba house of seed batuleetera ennyaanya ne tugigezesa nga yo okuwotoka kwayo tekunaba kubeerayo kati kye tukola tuyunga ekika ky'ennyaanya ky'obeera oyagadde ne tukiyunga kweri egumira obulwadde si kwagala naye okugeza oba oyagala asira
nze oyungako eri etawotoka n'osimba wabadde wawotoka. Kati wakisisimbira ddala eyetawotoka. Anti etawotoka ekizibu kyayo obunyanya bwayo busirikiti butini bwe buti akatale tekabwagala. Obunyanya bwayo butini akatale tekajja bwagala. Ebyo by'okuyunga si bizibu. Era nga bw'owulira tuyunga emiyembe tuyunga biki lunaku lumu. Nate miyembe gyo gigenda mu space nene. Naye ennyaanya ndaba kantu kagonvu. Ate ziba kumukumu musiri munene. Kati okugeza. Ina giyunga eggweyo dye. Ennyaanya kati bwe mba nima asira eka emwe egendamu ebikolo ebi 4. Ebikumi 4. 4,000 1400. Ate okuyunga 1400 kulimu eddakiika. Eddakiika. Olunaku olumu nyunga ennyaanya nga 1,000.